Kawempe North. Ani omulala yali mu lwogano okujjako kulya Sawulo kubanga we bamwanjudde. Mr. President, the leader of our parliamentary team, head of mobilization, Comrade Nubian Lee, head of arts, Honorable Zake, head of youth, Honorable Katana Benjamin, our national treasurer. I don't want to go through all that protocol. Members of parliament, councillors, institutions, Makerere chapter. All of you are here. Abe Makerere muliwa. Somehow, Comrade Timina failed to even translate for the PWDs. Thank you so much, all leaders present, foot soldiers, mwebale nnyo okubeerawo. Ekisookera ddala basebo ne banyabo nze njagala kubeebaza okulaba nga weetuli olunaku olwaleero. Okulaba nti tents zonna ze tutegese olunaku olwaleero zijjudde n'abamu muyimiridde temulina wakutuula. Okulaba nti n'abalala babagobedde bweru bangambye abamu aba institutions babalemesa okuyingira. Era tiimu yaffe eri mu kukyandula awo. Waliwo n'abo abalala batajja. Kaakati ekyo nno basebo ne banyabo bwe bakwata abantu baffe ab'akakiiko k'ebyokulonda, abasajja ababadde babatulugunya kye babadde baagala kumanya ekyo kyennyini. Lwaki tukwata abantu ba NUP ne tubakuba ne tubatulugunya ne tubakola ki, naye enkya ne tulaba nga bakomawo. Ekyo Lujimi ya Museveni eyinza okuba etegedde ebintu byonna byonna ebirala, naye ekyo tebannakitegeera. Babuuza kyova olaba buli omu agendayo bamubuuza, naye mwe President Kyagulanyi abasasula ki? Abasasula ssente meka? Kubanga bo bamanyidde okukola buli kintu kyonna kyonna lwa ssente. Bwe baba balina okukola meeting yonna yonna, bo balowooza kati ng'olukiiko oluli wano mu NRM oli aba yasabye dda $5,000,000 okutegeka kino kye tutegese wano. Kubanga bamanyidde nti buli kimu kyonna kyonna balina okukikolera ku ssente. Kakati tebamanyi kye bagezaako okutegeera. Bafoot soldier basibye, basse, bakoze eki byonna byonna, naye buli lunaku balaba nga bakomawo ate nga beeyongera obungi. Baali badiiringa ne bafoot soldier oboolyawo nga bali mu disitulikiti ndala. Kati bagenda Abimu ne basanga foot soldiers nga gye bali, ne bagenda Kapelebyong, ne bagenda Isingiro, ne bagenda wa, ne beebuuza kiki ekyo. Kyova olaba luli twali wano, Comrade Katana n'ayogera ekintu ate nange nzikanye naye. The NUP oba People Power si bino ebizimbe bye balaba wano. NUP is an idea. NUP is the spirit. Ne chairman akyogeddeko. They can come and kill all of us who are here. They can arrest all of us who are here, but the spirit cannot die. Tebasobolera ddala. Kati Museveni n'abantu be kye batamanyi tebakitegeera ekyo. Tebamanyi nti ensonga gye tuliko, as long as ebizibu byakoze mu nsi n'ebikolobero naki bwe biba bikyaliwo, ne bwajja n'akola byonna byonna byonna. Era mukimanyi bulungi nnyo batandika okutuyiga n'okukola byonna byonna, okutukijjanya n'ebirala nga tetuli wano ku level eno gye tuliko. So tebalowooza nti bino bye batukola ne bwe taking over wano abantu, the spirit of the people, the spirit of freedom will continue moving and rising and even becoming stronger and stronger. So ebyange bijja kuba bitono basebo ne banyabo, and I'm mixing languages deliberately so that I don't have to translate. One, we want to dismiss and laugh at the letter which the police released. Nabo bakimanya nti yali tetegerekeka era ne batagisayininga kubanga baali bakimanyi nti byeyogera tebirimu kantu n'akamu.
baba ne bagamba nti twali tukola military drilling ng'ogwo gwe musango gubali mu investigatinga era ne tubabuuza kikye mutegeeza buli lunaku tulaba abasikawutu nga chairman wayogedde nga bakola drills ezo bwe twambala n'abalala waliwo n'ebibiina ebirala ebyambala bwe bityo ne organizations endala ez'abantu n'ezimu ez'omu makanisa ez'omu kereziya obasanga bambadde bwe batyo naye towulirangako poliisi ng'egambye nga mwambadde bwe muti. It is just because they fear us, they fear what we stand for and what we are trying to do. Museveni never dictator bonna throughout history but ya ekintu kimu, people who are organized. So balaba parade yaffe y'abafuuti soja ne batiisa nnyo era batugamba nti batuuza meetings nyingi nnyo ku nsonga eyo. First of all parade ebaddewo etya baani abagikonvininze chairman n'abalala be bakutte bonna bwe baali bagezaako okutegeera kyajja kitya. So they fear our organization. Chobola bagezaako okutulemesa bwetugezaako okutambula batutya nnyo era n'olunaku olwaleero basewo ne banyabo abakyala mubalaba bali awo babadde baze nga betegese kukumba nga Honorable Flavia bwagambye bawandikira police IGP awo bemulaba mujukire gye buvuddeko bano aba PLU abapirawo bavaayo ne batambula era babeera muzipiraawo n'ebirala bwe bityo kakati abo bavaayo ne batambula mubali mu kwekalakaasa kubanga waliwo ababaka abaali boogedde ebigambo ebitali biwoomu eri amatu ga mutabani wa Museveni. Omwogezi wa poliisi yavaayo n'ategeeza nti reason lwaki babaleka ne batambula baali bawandikidde poliisi mu budde n'ebirala bwe bityo. Ne bano abakyala ne bagamba kale naffe katuwandiike bwe kiba kyakuwandiika tubategeeze naye 10 days later tebanabaddamu tebabawandikira n'okubategeeza nti kubanga babasaba obukuumi babasaba security ne bagamba mujje tutambule ffenna ng'ensonga zewadde bagala kwekalakasaako za kusiba abantu mu bumenyi bw'amateeka abantu bafe abali mu makomera abantu bafe ababuzibwawo n'ebirala bwe bityo naye regime erina akatengo teyagala kulaba aba NUP nga batambula naye era abakyala batutegeezezza nti bagenda kuddamu era bawandiike bateekewo olunaku olulala era mpaka tulabe mu Uganda bafeeyo bulungi batugambe nti waliwo abaana n'ebyana naye tukimanyi bulungi nnyo ye message gye baagala kusindika. Ensonga ya drilling nga sinagivaako eteeka ekyo kye bayita unlawful drilling kirina okubaamu ebyokulwanyisa. Mukirabye muze mukiraba nga abawagizi ba NRM simanyi n'aba PLU n'abalala bo nga bakola military drills zenyini nga balina emmundu babayigiriza kwasembolinga emmundu n'ebirala bwe bityo bye bataalaba wano naye tolabangayo nti bazze ba NRM oba ki olw'okukola ebyo ebintu. So that case which they are talking about does not apply to NUP. Tuze tubagamba ebyambalo byaffe bya NUP enkofiira ze twambala za NUP bye twambala tebiina kakwate ku musango ogwo gwe boogerako simanya unlawful drilling n'ebirala. Yabaayi bwe bagamba nti ebyambalo bye twambala bikyamu muze mulaba kobe muyimbi kobe ki bw'oba owagira Museveni teguba musango kwambala ebintu ebyo osobola okubyambala bulungi n'ogenda ne ku mukolo Museveni yennyini gwaliko. Babaka ba parliament abamu abalaba Lilian Abe n'abalala nga bambadde full combat nayo Andrew Mwenda ayogerera mutaano wa Museveni mwamulaba ng'ali mu military choppers yena yambala ebyambalo by'amagye tebabakwatangako. So we condemn those double standards in the strongest terms possible. Finally obulumbaganyi obwali wano ku kitebe kyaffe ekya NUP bano abasajja basalako wano mwabalaba ne baclosing amakubo gonna era baclosinga eri waise ne baclosingira emulago era nga bwe mmanyi katutegedde lwaki bakola bwe batyo ate operation ne bagikolera ennaku 2. Omwana yali wano basooka ne bagoba abantu bonna abalala kati omuvubuka gwe balekawo wano omu yekka ne bamuyisaamu MP ne bamugamba Kachini ne bamutuuza awo wansi n'asigala waawo ne bakola effujo lyonna lye bakola.
yategezeza nti bwe bamalanga okugenda ne bakola byonna byonna bagala okukola ne bamuleeta bamubaga jangu kati yimirira wano tukube ekifaananyi ne bamukuba ekifaananyi naye n'obuuza ani oyo ye yaba identifyingira nti yaani mu kibiina akolamu ngaani oyo gwe bakozesa gwe baali bagezaako okukozesa ebyo byonna byonna n'ekirala bwe baamala byonna byonna effujo bwe bamalanga okukola ebyo ne bamuleetera olupapula ne bagamba sayininga wano kakati obalaba baali abasinga bambadde obukookolo nga bwe mwalaba ebifaananyi ebimu ne bamuteeka ku puresha y'amaanyi kati yatugambe n'otugamba nti ku lunaku olusooka bwe zaawera ssaawa 5 ez'ekiro bamukyawo yali atudde ne bamutwala eno bwe bamutwala eno ne bamutuuza eyo yalaba deployment y'amaanyi nga yeeyongera nga kirabika waliwo omuntu omunene mu bo eyali ayingirawo ssaawa 5 ez'ekiro era mulabye nga yeewaana kakati so ne bakola effujo eryo lyonna tebategeezaako nga kanso musibo abagambye bw'oba oyagala kukola search nga toze kumenya amateeka na kubba owandiikira nyini kifo baalize wano ne baleeta search warrant ne batugamba tulina court order yino kati twagala kusaachinga premises zammwe era ne tutambula nabo twali cooperatives mu buli kintu kyonna kyonna n'olwekyo ebyo kituuma n'abalala bye boogera mbu bagenda kubikozesa mu kooti waliwo gwendabye ku x nga agamba nti ebyo bye bajja wano bagende babikozese mu kooti y'amaka so ebeera ku tv emu so si mu kooti z'amateeka kubanga teri mulamuzi n'omu asobola okukkiriza ebyo ojje wano ne mu kooti y'amaka mubigobye babitwale mu kooti ki eyakisekwa eyo ate yankizo tebasobola bitwalayo eyo people power babitwale so biki bye batwala bakazuula ttiimu zaffe nga bwemulabe bamawulire waliwo abantu baffe ababaddewo nga bekebeja kino ekifo okuva olunaku lwajjo nerero we bali bakyagenda mu maaso n'okukebera first of all kwestablishinga bintu ki bwe batutte naye n'ekirala ki bye balise wano era ebimu tujja bibategeeza naye nze njagala kwogera ku biki bye batutte ekisooka batutte laptops 15 laptops 15 okuva mu office ez'enjawulo mu office ya president ne computer ebagitutte ne mu office yange kennyini n'endala zonna zonna buli laptop gye basanga wano bagitwala batwala computer set emu okuva ekamooca ne batwala CPUs 10 CPUs kitegeeza gwe mutima gwa computer zino computers enene ezibeerako ne CPUs 10 bazitutte batwala hard drives 5 ne batwala video cameras 4 ne batwala projectors 5 ne batwala printer emu ekamooca passport ya administrator waffe ekamooca gwe bayita kajjali ne bagitwala ne batwala TV screens 2 ne batwala DVRs ezo ze baconnectinga mu CCTV cameras era 3 wano waddewo 2 ne kamooca ngali emu esatu ne bazitwala kubanga bakimanyi bye badde bakola bimenya amateeka kyova olaba ne kamera zaffe babadde balina disconnectinga batutte bluetooth speaker emu internet servers ne batwala 2 era wetwogerera wano kati internet teriwo ne batwala camera lenses 5 ne batwala ebitabo textbooks 250 textbooks okuva mu library yaffe ekamooca ne mu office ya president ebitabo ebimu babitutte ne batwala ssente enkalu $44,23,500 ssente ezo nga wano mu accounts office yaffe batutte $29,500 ne batwala mu administration office $10,23,500 ekamooca ne batwala $4,500,000 omugatte ze $4,4,23,500 nalabyeyo abantu kana ba NRM abamu batategeera
nga bagamba nti lwaki sente zeka ku kitebe, lwaki wabeerawo sente ku kitebe. N'obabuuza lwaki tezibeera mu banka. Kaakati bo balowooza bino byonna bye tukola wano buli lunaku tusooka ne tutuuka mu banka ne tugamba kati tujje tukole kino. Nti kati bano abakadde ba Teso baze bakyalira tusooke mugende mu banka kunoonya transport n'abazaayo. So sente zino ziba za kukola emirimu egy'enjawulo egibeerawo era kati ng'Kamwokya nabo baali bategeeza nti banabe abatunda mu maduuka baalisoose ne batwala bw'otunda kasente onofuna 15 odikozi banking okomewo. Bategeera batya abantu abo abogerere. So ekavule biki bye batute mu dduuka lyaffe. Batute t-shirts 420. T-shirts eziriko ekifaananyi kya president waffe eziriko NUP, you can imagine 420. Si kwe kusoose mukimanyi bulungi nnyo emyezi egiyise bajja era ne batwala ebintu bingi nnyo t-shirts n'ebirala okuva mu dduuka eryo. Before then bagendeeyo mu downtown ne bakola operation nga buli dduuka lyonna lyonna lye basanga mu t-shirts za NUP bazitwala. So t-shirts ne batwala badges zino ze tuteeka ku ngoye zaffe 20,000. Umbrellas za NUP 157. Kakati umbrella mujjukira luli bwe balumba Kamwokya batwala umbrellas zaffe era mwabalaba nga bazitikka ku kiroole era footage eyo waali kyobola abamawulire ku luno tebabakiriza kubeera wano. Ne batwala enkofiira 157. Ne batwala n'ebikopo bino ebikopo ebibeera biwandiiseko NUP People Power n'ebirala bwe bityo. Kamwokya batute t-shirts 3, badges 5, branded caps ebikopo bino bitubeera tutunda 75. Ne batwala umbrellas 73. Batute booms, video camera, microphones 3, membership cards 25,000. Kaakati ezo mugenda balaba nga bagamba nti abantu bakrossinze bavuddemu NUP bagenzewa mu NRM batandika okozesa ezo cards okulaga nti zaabwe. Asana mungi nnyo wano ate umbrella zonna abazitutte mu ofisi ya Comrade Nubian Lee basanze mujaze zino ze mulaba nga tubeera mu mipiira era nazo ne bazitwala. Ne batwala n'emipiira 12 mu ofisi eyo. So bye basebo ne banyabo bye twakazuula nga bwe mbagambye bino, this is just a tentative list. Terina gwayo byonna tukyanoonya ebirala. Biki bye bavandalizing bwe bale nnyo nnyabo. No kanjeko ati tofaayo. Bwe bale nnyo. Akasana mu Uganda bagamba nti ate omusana akati awo no kanjeko. Kakati biki bye bavandalizing oba bye bamenyemenye enzigi zaffe zonna ze mulabye ze basanze nga nzigale bazimenye. Amadinisa ne bagamenya, CCTV infrastructure yaffe, internet infrastructure ne furniture. Bagenze mu maaso ne Kamwokya mwalaba n'ezifaani ezitabakwatako bazikuulakulayo. Zifaani zisitampu z'ekibiina ne bazimenyamenya. Kakati neyobuuza abantu bano babadde nakigendererwa ki nga tosobola kitegeera. Ekisembereyo ddala basebo ne banyabo njagala tuyimirire in solidarity ne muganda waffe Yasin Machete. Embeera gyalimu si nnungi nga 19 ez'omwezi guno yatandika okwekalakaasa nga talya mmere. Era olunaku lwakyo ab'amakomera bakubidde maama we nga bali mu kutya ne bamuteeka ku simu ne bamwegayirira bulira mutabani wo ali emmere. Naye Machete yagamba nze sigenda kulya emmere y'abano abantu okutuusa nga nfunye obwenkanya, kubanga amaze emyaka 4 mukomera tebawozesebwa. Abasajja ba Museveni bajja ne bamugamba kkiriza emisango oteebwe, oba togikkiriza ogenda kufiira mukomera. So Machete ali ku hunger strike era fenna tumusabire. Comrade Mase Walukamba, head of EMC,
please come here. As I conclude, ngamaliriza mbadde njagala kusaba Comrade Masi wa Lugamba, njagadde balaye mukubireko mu ngalo mukyalo ono gumunyo era ono agaba Comrade Nalukola akuba bulungi agamba yawe balenye okukola ekintu ekyamazima nabwenkanya twagadde akonfaminge kubanga ono bamukwata ne ba Rovers ne ba Kayabula n'abalala betutamanyiko we bali. So njagala addemu ayogere ku lugero lwe very briefly n'eki ekyatuuka ku Rovers in particular. Yeah, thank you SG. Amanya Masi wa Lugamba. It was on Tuesday last week. Try tugeze kuzikirako munaffe Mamiserufu. Twatuuka tuweerezayo obubaka fe abadde livenga obubaka bwa pulezidenti waffe wayatuweereza voice note. Kati mu madda tuba tukomawo ineka twalimu abantu bana fena tuli kakiiko nga bakomishona. Mwalimu Rahama Juma simanyi oba waali wano, nembeeramu Alex Ranyaga, nembeeramu ne Kayabula in fact yali avuga. Kati twakyatwalidde mabega batudde mu maaso. Kati ne tugwa mu roadblock. For us we thought it was a normal roadblock. Kati ne tuyimirira. Tebatuwa space wadde okutuddamu. Ne tubabuuza kiki ne batugamba get out mu Kiswahili tetuluwulira bulungi. Tuwulira naye sobola byogera. Ne bagamba mufulume, you are foot soldiers. Batukutte, bakuddusa, bakukuba, bakunyola ensingo, bakunyola emikono. Empi nga tosobola zibala. Kati ne batuyingiza mu draw n'amaanyi mangi nnyo. Ne batujjako amasimu ne batusiba amaaso. Kati Rovers nga baagala ne bagamba muli bana we ya other phones. Rovers nga tabawadde essimu ye. Ne tugamba Rovers bawe essimu n'abagamba essimu simanyi weeri. So n'essimu yali egudde wansi mu motoka. So ne bamukuba nnyo era Rovers simanyi naye fe ababadde bamulabako erisa erimu lyali affected. Kakati ne batujja mu drone gye twalimu ne batuyingiza mu ndala nga ffe abakyala ne batusiba wamu. Batera twali batusibye amaaso. Kati ne tutandika motoka yatandika okudduka. Twatambula like 2 hours and a half nga tetunatuuka. Naye obeera mulinga ebirowoozo ebikuyitamu. Olowooza kino n'ogattako kiri ne weechekinga wasobeza nga byonna tosobola biddamu. Ne tutuuka mu kifo era ne batujjamu nga tebasitujjeemu kimu batujjeeko. Ne batujjamu era nga bakusindika bw'odduka. Ne bagamba nti you are foot soldiers, you run. Ne tudduka, bakusindika, bakukuba empi, ne batutuuza wansi ku towels. Kati ne batubuuza tuvaawa, tubadde tuvaawa, lwaki tuwagira NUP bye tulina mu nsawo. Ne bagamba NUP kakati Masi omuntu otegeera owagira otya NUP. Saabanyega. Kyokka okubuuza bwakusindika naye nga tosobola kumanya nti ono yaani. After that ne batuyingiza mwalimu akalu mwe twasanga abakyala baali bataano, in fact ne babbebi 3. Ne tutulabira tulunako ne Rema ne tugamba tuli luddawa. Rema wakaaba oba ali luddawa simanyi. Ne ngamba Rema take heart tetumanyi we tuli kyonna ekitutuukako simanyi but I'm sure ekyasinga okungumya nti mmotoka yange mwalimu tracker. Nengamba list families of sami family yange yegenda okututaasa kuba bigenda kutracinga motoka eno weeri. Kati ku makya zaali ssaawa nga 3 ne bajja ne bafulumya Rema n'agenda. Though omukyala yalina emmotoka n'atugamba nti mucooperatinga n'abaana abantu, if you don't cooperate bagenda batokyaringa. So Rema n'afuluma yalwayo nnyo netandika okweraliikira for 4 hours nga takomawo. Kati waliwo omwami omulala yayingira n'agamba why are you here? Nemugamba simanyi. N'agamba tomanyi ojja kumanya. N'agamba omanyi amanya gange? N'engamba simanyi. N'agamba amanya gange bampita bad news. N'agamba neetegereza, my name is bad news. Then Rema came back nga manyi abamukubye oba kiki naye yali akaaba kuba baali bamukosezza oba ate yakubibwa nnyo. Kati n'ayingira atandika okukaaba n'agamba naye bakuyita bagenda kunona anytime. Bakyayogera ne Rema nange ne bantwala. Ebibuuzo ebabuuza ani ya connectinga
ne pulezidenti waffe wagendayo waliwo omuntu yakutwalayo. 2 lwaki gy'oli biki bye mupulaninga okukola. Source of funding eya party ne bagibuuza ne batubuuza how do you conduct elections mu kalulu konna ak'eggwanga. Tulonda tutya registrars ba focal persons. Ne batubuuza lwaki namba eyongera abafutusoja okweyongerako wano. Ne batubuuza about the parade which was here. Ne batubuuza naye nga bebakubuuza essimu yo kwe bajja ebakubuuza nga baddira foramu zonna zonna z'oliko ne bakubuuza abakyala lwaki balina omutima nga bamalirivu kuba bangi wano. So nga bakubuuza basing foramu zonna zonna z'oliko ku mukutu. Kakati then after that ne batuzaayo bati babakuzaayo ne bafulumya omulala ne bamutwala naye nga batubuuza different questions. Naye nga abantu webali bangi oba tonaddamu kino oli n'akubuuza walina tonaddamu kino n'oli n'akubuuza. Ne bakubuuza abaana we basomera famire yo bakuzaalawo abazadde bo all that amasomero gonna gonna ge wayitamu abena bena babiwandiika. So on Thursday era ne baddamu ne batubuuza nga bakuyita like 4 hours ne bakubuuza. Kakati oli n'angamba but Massa you look decent lwaki okyali mu NUP. Tusobola okutwala ewa muhozi ne mwogerezagana n'omukolera ne ngamba already I'm traumatized. Give me some time maybe njabaddamu. Kuba otuuka wali nga weetamiddwa kyobaddamu kyobaddamu. So ne batuzaayo. It was around 5 on Thursday ne bajja ne bampita. Then ne bangamba ne munnajje. Ne bagamba tugenda batwala tubateeka awantu naye Rema tuwa omuntu omu naawe mpa omuntu omu next of kin abagenda obbaje tugenda obbassa naye nga tebatuwadde essimu zaffe kade bateeka mu motoka era nga batusibye naye ne batuvuga kati ne batutuusa awa ne batugamba tuveemu baana akavamu nga ndaba ne dreva motoka yange agintuusaako ne mbagamba kati mutuwe essimu musobole okubiraba nagamba amukwate ezimu zammwe muve wano mugende. So naye simanyi we tuli ababodaboda nga balaba waliwo akakyaka they came ne bagamba mubadde ki are you safe. Nga mbagamba simanyi wendi naye mutuweeko just direction egamba nti eno e Kampala kuba ne we tuli tetumanyiiwo. So owa bodaboda yatutaasa n'atulaga awantu we twategeera then nenvuga ne dropinga Rema somewhere n'agenda enzira waka. So that's what happened. Naye musabire bannaffe kuba tetumanyi nkiriyo musabire eggwanga wakati wano ebituuse ne woba olina omusango ne oba tolina musango ffenna ffenna tulina okulwanira eggwanga lyaffe. Then ekintu ekikulu kye nabalaba baagala tuswaliza mu kalu k'ekawempe. Kati bangamba lwaki twawa kanso n'alukola bakad instead of Nsereko n'ensirika. Kati ne batugamba akalu k'ekawempe mwetegekera akalu k'ekawempe kuba tubalinze. So akalu konna ke tugenda tulina okugenda nga tumanyi tugenda mu lutalo tebagenda kubeera kalulu nga buli bonna bwe tubeeramu naye mwebale tusabira. Ebale nnyo Honorable Massa Walukamba oyo chairperson waffe ow'akakiiko k'ebyokulonda. So you can imagine oba balaba gawuni ze baali bambadde bano ab'akakiiko k'ebyokulonda ne zibasaaliza tosobola kumanya really bano abantu sirabangako Comrade Mason nga yambadde ovolo si kuba nti ovolo emenya amateeka gonna naye oyo Massa Walukamba yali akola ki ku CMI era mwalaba emmotoka yali mu katraka era ndowooza bwe twakateeka yako president bwe yakapostinga kyekyabaleetera immediately okumuledizinga kubanga balaba byonna byali bigenda mu maaso twali tubiraba n'ebintu bye twajja wano bano bakyali mu 1986 ffe tuli mu generation eno enkambwe ennyo bajja ne babitwala naye mwalaba nti twabitracinga ebimu ne tulaba nga babitwala police headquarters era ebirala ne babitwala ku CMI buya kubanga ebyo bintu ebimu byali mu devices ezisobola otulaga wawe biri. Njagala confirminga abasewo ne banyabo era ne bannamateeka baffe nga we bali wano titugenda mu kooti ku nsonga y'obubbi buno bwe bakoze wano. Mikimu ya Museveni ezengedde ebintu byaffe emirundi egiwerako babba ebintu byaffe ekamooca ne batwala ne ssente enkalu ne batwala ne signatures ze twali tucollectinze mu biseera ebyo ez'okunominatinga president waffe
era ne luli ne bajja wano ne batwala ebirala ne bagenda downtown ne batwala ebintu by'abantu kubanga bya NUP. Mujjukira ekikwekoto kye baakola nga tugenda mu kalulu last time ne bagenda mu Kiyembe n'awalala wona ne batwala ebintu by'abantu. Ku luno bino byensomye n'ebirala bye tugenda okuzuula through the search tugenda mu kooti ku nsonga zino. Ate ekirungi bakonfaminze n'oyo yennyini eyita CDF yakonfaminze nti yabaddewo wano ne babba ebintu byaffe. So tugenda batwala mu kooti tubanje kooti twagala bakomperinge kubisasula. Finally kansabe family ya Lovans eje wano mukyala wa Lovans aliwa abadde awo nga mulaba anafuye nnyo naye mujje wano mujje family ya Comrade Lovans tubadde tubayisa olunaku olwaleero kubanga bali wano tebamanyi kiddako tebamanyi fena tetumanyi Lovans aliwa. Mukyala abadde angamba gundi pressure ejjabeeramu buli lunaku tumugumya nti Lovans agenda kulabika naye buno obumenyi bw'amateeka tuba twagala mulabe how much it affects these families. Bano abantu ne bawamba bantu sisuubira nti mukyala wa Lovans zona alina amaanyi agogera ku muzindaalo naye kale. All protocol observed. Amanya n'eddoboozi nze Nakiyimba Fiona muto wa Lovans nga nyimiriddewo ku lwa famire yange. Nasemba okuwuliza Lovans. It was on Valentine's nga planning surprise ya mukyala we. Ku lunaku olwokubiri nakeera ku makya era nga we bagamba nti nno Mukama aba alina kyategese kyogenda okumanya nga tekinajja. Nakeera ku makya ne nkubira mukyala Lovans ne maama waffe nali ngenda mu ddwaliro. Ne tusinkana ne tuvaayo ne tugenda mu maka ga Lovans. We nategeerera ekiseera ekyo nti yali agenze mu kuziika. Saamanya ani we yali agenze kuziikirako, but that's the news that I got on that day. Olunaku we lwali lugenda okugwako ne mbagamba mumanyi nze nno nina okeera ku makya ngende nkole ki nkole. Maama n'angamba nze kansigale wano ne mukyala wange ninde ne Alex akomewe waka tumuyita Ale kaninde Ale akomewo then njagende nkya ku makya. Kiro we natuuka ewaka ngenda okebera ku ssimu nga siinaako airtime. Ne ngamba nedda, let me call my brother ajja kutuusa amawulire gano. Saagala bagambe nti saatute responsibility bakubira nti ntuuse buki bulungi kuba budde bwali bwa kiro. Nakubira Lovans ku ssaawa 4:31 sisobola zeerabira nga takwata. We normally communicate on WhatsApp. We namukubira nga takwata ngamba ndowooza ali mu kuvuga. Bw'aba avuga olumu ngamba sister lindako nja kwogera naawe dda. Ne muweereza message ng'egamba ngambira mami ne Christine nti natuuse bulungi. Nazuubuka ekiro ku saa 9 ne nkebera ku ssimu ndaba oba ddala Lovans yasomye message yange. Ngenda okukeberako nga tannagisoma. Omutima gwankuba kubanga tatera nnyo kikola. Ku makya ebiseera ebisinga nkeera ntunuulira nnyo status ye because I always follow the insights that he shares on his status. Kati mba ngenda ku ddwaliro gye nkolera. Nayita wano, normally I use the northern bypass. Nze nsula Nabbingo. Kati nkozesa nnyo bypass eno ngenda olaba nga waliwo amagye mangi. Ne ngamba kino sikirabangako. Ne ngenderawo ku Twitter. Ngenda olaba Bobi Wine, Mr. President, ne Jesse nga bapostinze nti n'aba-Electoral Commission nga muganda wange kwali. Nasiriikirira we natuuka ku mulimu. Nensooka nenzikakkana. Ne ngamba kati nzizaako ki? Ani gwe mba nkubira? Nakubira abantu bangi kuba abamu faces nzimanyi abamu twali tusinkanyeeku ewaawo nze temumanyi naye ngamba manyi. Kakati nga nkuba amasimu ag'enjawulo abamu bagakwata abamu tebagakwata ndowooza olwa tension eyaliwo. So abanziramu bangamba Lovans tetunnaba kumanya wawaali. Nensiriikirira ne nkubira abafamire abasinga obungi.
ne badduka ku police stations ez'enjawulo ne tukola okuwaba kwaffe nti omuntu waffe yabuziddwawo. Naye kyasinga okunnuma ennyo nti babawambira mpigi ku luguudo olwange kwensula. I just imagined what could I do to save my brother. I had nothing to do at that time. Naye neŋŋuma neŋŋamba nti no kaakana ka kaseera kwe bayita okulwana n'amatalo kubanga nzijukira Robert bwe yajja mu kibiina kino yaŋŋamba Fiona ngenda yingira NUP ne mubuuza okakasa naŋŋamba ye ne mugamba muganda wange ndi mabegawo kyonna ekinajja nja kubeerawo. Olunaku olwo we lwaggwako zaali ziwera ssaawa nga 4 ez'ekiro bwe nava ku ddwaliro ne nkubira mukyala we kubanga akaseera ako nalowoozaamu yes nange ndimu eno state naye omukyala alina okubanga state gy'alimu embi nnyo n'osinga nze because bino byonna bitawanya mental health ye alina abaana omwami takomyewo waka. I just imagine that situation she was in. So kyenakola nakubira mami ne mukyala waffe ne mugamba mami nzija kusula eyo ne baŋŋamba togeza nojja ne mbagamba nzija olw'ensonga nti nina okubeerawo okulwa Rovans ne famire ye. Ku ssaawa 6 ogw'ekiro nali ntusowa Rovans ndaba omukyala waffe ali atya kubanga sematalo yenna osooka kumanya nti famire ye eri buki eri bulungi. Nagamba mu byonna famire ya Rovans gwe mutima gwe nsooka kudduka eri. Kaakati we navaayo ne twogera ne tujja ne tugamba tulina okutandika the search. Ku ssaawa eno tuyimiridde maaso gammwe nga tusaba yenna bwe kikwatako okulaba nti nno muganda waffe bamutta kubanga Alex si ye muntu asobola yadde okuba ejjinja omuntu. Ekyokubiri nkimanyi bulungi nti n'amateeka gagamba nti omuntu waba akwatiddwa alina okuteebwa mu ssaawa 24 bwe kiba si kye 48 bwe kiba si kyekyo aba alina otwalibwa mu kooti. Naye it's now a week down the road. We're not seeing my brother, we're not seeing our family members, we're not seeing our family member, we're not seeing our beloved. Lwaki ab'obuyinza bagamba nti bakola okunoonyereza naye lwaki bugenda maaso ku bavubuka abato abatalina yadde emmundu abatalina kiwabula okuyimirirawo ku mazima gaabwe? Tusaba ffe nga famire ya Rovans omuntu waffe alabike. Bwe baba tugamba kale baamukuba bamulete mu famire tulina mu badokita tujjamu ejjanjabira. Siraba lwaki bamutereka ewantu gye tutamanyi awantu ng'atali mu mbeera mbi. Twetaaga naffe tumulabeko. Kale mwebale nnyo nyabo. Of course omukyala Robert nga bwe mbagambye ndowooza awulidde bye batuusa ku bbaawe ekimukosa nnyo, so katumuleke addeyo naye tubanja abantu baffe mwebale nnyine bwe muddayo. Ono ye maama wa Rovans, oyo mukyala we n'abalala family members. Maama ayagala kukuba ku mulanga mu dakiika emu. Bannange nze nsaba Mukama Katonda omwana wange gy'ali asobola kubanga ateebwa kubanga nze okubale bamukwata Siriya sebaka nebaka ekisimuko kimu nentandika okubuuza omwana wange gy'ali. Bannange nsaba Mukama Katonda nnyambe, nsaba mwenna bekikwatako abakyala bamumanyi obulumi bw'omwana munyambe omwana wange munoonyereze gy'ali mumundageko wakiri mumujeyo gy'ali oba yeetaaga okujjanjabibwa nja kwebaka ku kitanda. Embeera eyo bannange tubeera mu maziga buli kiseera naye amaziga si gabibeerera. Era katusabe ababitutuusaako bwe bibatuukako anti omuganda agamba serukama mayite kale
ono naye muganda waffe tumunoonya bamuwamba naye era ne famire ewe eri wano bayinza omutogenda olw'obudde naye amanya gangenze Kashabe Rashid omuntu eyabula bamuyita Bongo Samson ndi mukyalo kwanza nasaba okumanya ngambi ngenda ku mobile money ako sente z'amwana ate baali balina akuntu bava okuziika okukoora ku mande sinteganga mu kibuga so muwulira buli lunaku batulipootingayo mulala gwe bawambye gwe bakutte nebirala bwe bityo ne banyabo muzikirize